Olwaleero lwentegedde nti etteeka terimanyi Buganda. Mujja genda apa prison mu Lume. Mu mawulire agokya omuyimbi Figaza waakuteekebwa ku ntalo emisango egimu ku gimuvunaanyizibwa gya Nnagomola era nga muno mwalimu omu ku banne agambibwa okuba nti yatta omuntu. Sooka olakinge owulize bulungi oba mpeta hanzi subscribinga ebyaddala ojja kwongera okuba nga ofuna ebisinga. Omuyimbi Figaza kyaddaaki yandibanga weekend yonna agenda gisulira mu nkomyo oluvannyuma lwa banne okugezaako okulaba nga ateebwa wabula ekitasobose okuza ku mawulire gensebe okuba nga nfuna. Figaza yakwatiddwa awamu ne banne nga bano balina emisango gy'okusangibwa n'ebisi ebintu oboolyawo ne ba criminal bamusanze nga abeera nabo ewaka ababadde ku wanted list y'eggwanga ate lino erya Uganda. Omuyimbi Figaza kigambibwa yandibanga ne mu justice tosaana wabula agamba injustice that should never happen to anyone. Omuyimbi Alien Skin bwakakasiza n'agamba nti tuvudde wala era tujja kugenda wala. Agamba nti stay strong brother n'akakkananga ebyaddala kyali ensonga yamukwasizza okusinza ku jjo video gye nakuleetedde wano bampita hanzi. Figaza yandibanga ali mu katu olw'ensonga emisango egimuvunaanyizibwa wamajja Nnagomola. Kati njagala olabemu ku bano ono omukulu baaliko bonna mu kkomera alina byayogedde era n'ayogera ku kintu apa prison. Figaza yali abaddeko mu kkomera esigwe omundi ogusooka Lwaga Kaketo musajja watu si birungi. Oyo mwana Jona nanze ne ku mulamu yakwasiza Figaza. Era Bannayuganda omuntu yenna yeebuuza kyavuddeko Figaza okukwata kyavudde ku Jona. Bakwata omwana oyo Jona ne bamuteeka ku poliisi alina banne babeera nabo ne babamubuuza n'abagamba nze abantu be mumbuuza babeera ne Figaza era basulayo olusu oluwe babeera wa Figaza abasika bagende wani wa Figaza ne wali eni bagenda bagende wali eni alina abagamba nze abantu be mumbuuza babeera n'oli musajja sinze libyo liyefala muniga ate ayagala nnyo omubiri gusinga ekintu ekirala kyonna. Bijja kujja mawulire amazima tekagenda kwekweka nenga lyavuddeko oyo omwana Jona. Bameni bwijja mbagambanga nti mujja genda apa prison mu Lume. Tana emizanyo gye muzanya twagizanya dda okunyumya n'abalangira tekikufuula mulangira. Essaawa eno Gaza ali midda 5 oba ali ku Lunyonyi kuba emidda abeerayo baba muwanise ali ku Lunyonyi. Byavudde ku ki? Bamimye Jona bujja okulayo mu intelligence emunoonya era n'ekigaali kye tana abasajja bamumimya era ne bamusikamu ke bamusiiseemu n'agivuga mpaka wa Gaza okutuuka abaniga bonna n'abanjulayo nga bwe babeetaaga nga weebali. Bayuti mugende mukole muveeko ebyo bye muwoza mbu tuggala abanene tibabayodde ewa Gaza. Ssaawa eno Gaza ayinza okuba ali kibuli okategedde simanyi watuufu waali naye nga bamumimya n'abaniga be kubanga abaniga babadde bagendanga ne basasagisa ne balyoka ne nja kujjukiza Julie Potential Organic Products era nga bano balina products ezisinga okuba ezakabi. Olwaleero nkuleetedde kamuweebwa kano oli kadaama njagala owulirize bulungi nnyo ne oba oli mukyala nga tebakuwa kano boona akakozesa bajja kukuwa enamba eri awo esembeyo 31 bambi gikubeko tugenda kubanga wejjusa MTN osobola n'oku inboxinga ku WhatsApp bakayita kamuweebwa basokkolera delivery n'oba tuli munda mu ggwanga lya Uganda bajja kakutuusaako yonna gy'oli mu bitundu byonna babayita ba Julie Potential Organic Products. Kamuweebwa kenkuleetedde olwaleero kati oyagala okuwa ebyaddala naye babakuwa naye ng'oyagala kisukemu bano bakwekwase togenda kubanga ate osumbukana n'ebirala. Naye tano wange gulesewo abakujjonkera olesewo baddoogo olesewo ne manziwo bameni mwebereremu mukole. Kale kirabika lwato eriyo abadduka mu fangoni olwali Alien Skin okuddiŋŋana ne Figaza ezo zonna enkwe ziri ku Figaza. Eriyo abadde alina ennugu ku Figaza olw'okubanga yayawukana naye ezo zonna enkwe zibadde mabega wa Figaza. But Figaza, let this be a lesson to you. Enkwe mbi ekikutuusizaawo nkwe ate nga nabali batuufu okukola kye bakola olw'ensonga obaliddemu olukwe neno oliddeyo nkwe kati nno muwe Alien Skin respect. Gw'olaba omuntu ayawukana naawe n'omuleetera poliisi
Alien Skinny n'omuvumire ebbanga nga yeetaleetanga poliisi asirika ne bakuba emmotoka ze ne boonoona buli kimu. The guy is very quiet. Naye gw'olaba Fiiki Gaza takuvumye na nnyo naye n'omuwendulira poliisi emukwate kati Alien bannange mumwawule. That's why guy oyo alina ekyenjawulo kyali. Ebbanga lye bamuvumidde oyo guy tawuleetangako poliisi batuuka n'okkuba emmotoka z'okuzaasa endabirwamu zonna. Guy yasirika n'abeeranga omusiru naye olaba ggwe bakuvumye buvumi n'oteeka ekinugu ku mutima era paka wooleetera Fiiki Gaza poliisi emukwate. Paka wooleetedde Fiiki Gaza poliisi emukwate. Fiiki Gaza mwamulukira olukwe mu kusooka olumukwata nga yakawukana nammwe. Ekibuuzo kiri nti Fiiki Gaza ebbanga lyamaze nammwe nga babadde tebamukwata. Amala kwawukana nammwe mukwata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aina page yo bayita Jona Gaza yateka video yange nga yewana nti video tumusanze nitumukuba ne simefa abakola ki kubyavudde. Jona be bakukuba lu bakutomera. Be bankuba okunkuba andeze wenkusanga nga ndi ne gango bana abantu abasuka mbatano nenkukuba basi kuwangudde kuba tuba abantu kitegeera. Alien Skinny we bamulumba n'ebijambiya okumanye naye era bannaye nze lero enkakasiza nti wowagira nuupu munnange oba musirusiru oba zoro. Alien Skinny we bamulumba n'ebijambiya ne pavers n'emiggo bagamba Palaso kyakola kituufu. Bagambye mbu basanze amajambiya wansi w'ekitanda mu nnyumba ya Fiiki Gaza bagamba Gaza mutemu. Naye ate Gaza wabadde akolagana ne opposition babadde nga bagamba Gaza si mubbi, Gaza muntu mulamu, Alien ye mubbi. Kati ate we bamusanze n'ebijambiya kati Gaza ye mubbi. Kyova olaba owagira nuupu oba otegeera oba totegeera oba mutuufu, oba oli oyogedde bya bukisiro oba owe muddo bamutuufu. That's why abo bonna balaka choice bawe mulanga nga babayira views nti okubeera mu nuupu olina kubeera kisassalala nga totegeera. Palaso we yalumba Alien Skinny n'amajambiya bagamba Palaso mutuufu, Alien bamutemeteme. Gaza we bamusanze n'amajambiya bagamba Gaza mukyamu, naye ng'ate waabadde mu bbo era ne we yagendera ekavule none yayimba bali ababa batuufu be bbo balabanga Gaza si mubbi. General Gaddafi waabalimu olaba nti kati General Gaddafi mutuufu naye nga General Gaddafi mubbi kikyani atakimanyi n'ensonga eyamusibya basanga mu